Omutendera gwa ttiimu 16 ogw'empaka za Stanbic Uganda Cup ez'omwaka guno gwakomekkerezeddwa nga ttiimu 8 ze ziyiseemu okuzannya omutendera ogwa quarter final. Olunaku olwaleero obululu bw'omutendera guno bukwatiddwa era ttiimu ya Vipers Sports Club eyawangula ekikopo kino sizoni ewedde akalulu kagyisudde ku Wakiso Giants. Wakiso Giants Football Club. Ate ttiimu ya SC Villa akalulu kagyisudde ku Bull FC, Mbarara City FC egenda kuttunka ne Mbale Heroes, ng'ate Boma FC egenda ku Bulonda ne Maroons FC. Nti emipiira gino gigenda kubeera ku TV, abantu bagenda giraba. Mwabakulira obutebe bw'ekikugu mutandika okuteekateeka olugendo lwammwe olugenda mu mpaka za Africa. Musamba omupiira oguliyo, tunula ku ebyo ebiyinza okukuyamba nti singa oba ogudde ku kilabu ya Tunisia ogenda gisamba oti yadde ojja kuba osamba ku zino eziri wano, kubanga omu ku mmwe ajja tukiikirira. Shoni Mubiru ono nga mukungu wa FUFA avunaanyizibwa ku kutegeka empaka zino agamba omutendera guno gugenda kuzannyibwa wakati wanga 23 nenga 27 omwezi guno. Tujja kwetaagisa ttiimu zino 8 naddala ezigenda okukyaza okubanga nti zituwa ebisaawe ebya kiragala ebirungi, era ebisaawe bino bijja kuba byetaagisibwa mu abo abagenda okukyaza emipiira gino eja quarter finals ya Stanbic Uganda Cup. Ttiimu ya Vipers Sports Club yasembayo okuwangula ekikopo kino nga yakuba Bull FC ku luzannya olw'akamalirizo.